Bano bakomezeddwa mu kkooti olwa leero okusomera emisango gy'abavunaanibwa. Kuliko imaamu w'omuzikiti gwa Busaafi Muhammad Kasalita, abavuzi ba bodaboda babiri Yusuf Lubega ne Muzamiru Sali, omutembeeyi Hussein Waswa, omusomesa Hajara Nakandi, Sakabasuubuzi okuli Abeka Kyewolwa, Hassan Katomiro, Ismail Bukenya ne yakagulwako emisango gino Musa Abbas Bwembo. Wabula bano bamulugunyiriza kkooti nga bagamba nti abantu abo omuli abakyala, bannyinaabwe n'abaana baakwatibwa ab'ebyokwerinda nga nakati tebamanyiddwako mayitire. Abaakwatibwa ne tukubibwa abannaffe ne battibwa wamu n'ekyo tukubibwa mu safe house ne twakoleranga statement ku Grand Point ne baleeteddwa okukolebwako asayidinga. N'olwekyo abantu baffe baakwatibwa baayolebwa ku muzikiti n'ewaka baagenda ne bayoolayo abakyala baffe n'abaana baffe bannyinaffe, naye olwaleero tetubalabako gye tuli, Lusiya tebaliiyo n'ewaka tebaliyo, abantu baga tebannajja. Sewa okwemulugunya kwaffe abantu baffe bali ludda wa baabatta babatuwe tulina ekika tubazike ku kika kyaffe. Era baga nti n'abantu abamu poliisi begamba nti abakwata n'ebata tebalabikako. Ewaka baatwala buli kye baasanga ewaka, kitwalanga ng'obujulizi oba ng'ebizibiti, ne batwala buli kye baawulira kye baagadde, emmotoka, bintu n'ewaka, ne bagendanga mu baka g'omusiraamu gwe bakutte bayoolayo buli kimu. Wabula omulamuzi abawadde amagezi okufuna munnamateeka anayanja ensonga zaabwe eri omulamuzi wa kkooti enkulu kubanga alina obuyinza okubaako kyasalawo ku nsonga zino. Bano bavunaanibwa emisango egya Nnaggomula omuli okuwamba n'okutta Susan Magara wakati w'ennaku z'omwezi 7 na 27 February omwaka guno. Oludda olwabwe lugamba nti bano omwenda n'abantu abalala batannaba kukwatibwa bawamba Susan Magara n'ekigendero eky'okumufunamu ensimbi ate oluvannyuma ne bamutta. Balagiddwa okudda mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogujja, era kkooti neeyongezaayo ekiragiro ky'okukwata Patrick Kasajja amanyiddwa nga Pato ateebereza okubeera mu ggwanga lya South Africa.